Yesu ebyengeri ng'eyo yabikola. Yasanga Peetero nga yatawanye dda n'obutimba nga yavubye dda. Ekiro kyonna n'atakwasa yadde ekikere mu katimba. N'amugamba bw'ati, tinjazika ku lyato lyo. Peetero ng'akwata lyato ng'aliwaani ng'atuula muli. Kyenjagala ku Yesu bw'atuulamu n'omuzimu ogwalemera mu lyato gugenda, n'ebiteega bigenda, n'ebitambo bigenda, n'ekyalemesa ebyennyanja okukwatibwa nakyo kikola kitya? Kigenda. N'ekikolimo ekibaddemu nakyo kikola kitya? Kigenda. Bwe yamala okulibuuliriramu n'agamba Peetero, kati musuule emigonjo mukwase. Peetero n'asuula emigonjo n'alaba muvi. Ebyennyanja nga bikulumulukuka okuva gye biva, n'ebiryoka biva gye byava nga bwe byesonseka akatimba, bwe byesonseka akatimba, bwe byesonseka akatimba, nga biringa gy'oli nti eri waliyo ababigoba. Ate kituufu waliyo ababigoba. Bamalayika Katonda bw'aba alagidde bayingirawo ne babisaggula. Gondera Mukama olabe ssente bwe zikugondera nga zonna zitambula zijjawuwo. Gondera Mukama olabe emikisa bwe gikugondera. Tambulira mu butuukirivu. Kkiriza eryato Yesu alituulemu, ate bw'atuulamu atuuliremu ddala.